Otuuka ku nguudo ez'enjawulo mu disitulikiti ey'Empigi amaaso gatuukiza ku baana ab'obuwala n'ab'obulenzi abatambuza ebyokulya eby'enjawulo. Ebyokulya bino okuli amagi, kasooli, paani, amenvu n'ebirala babitambuza naddala mu budde obw'okumakya so nga bwe butuuka akawungeezi bangi babeera ku nguudo mpaka eyo ku ssaawa nga 4 ez'ekiro. Kino nno kitadde abakulembeze b'omu Mpigi ku bunkenke kwe kusalawo okugoba abaana bonna abeenyigira mu kukola emirimu nga gino. Kibadde kinaku ng'osanga omwana myaka 9, myaka 7, myaka 10 ng'akutte ekibbo kya kasooli ssaawa 4 ez'ekiro atambula anoonya ssente. Okusinziira ku mmeeya w'ekibuga ky'Empigi David Mutebi, ekisinga okubatiisa z'emmotoka eziyitingana eziyinza okulinnya abaana bano. Kitegeeza nti abaana baffe singa tubataddeeko mbeera kulaba nga babeera ewaka mu budde ate nga badde ewaka mu budde emmotoka bituyinza okufuna akisidenti abaana baffe ne batufaako. Okusinziira ku bakulembeze ab'enjawulo ng'oggyeko ekikolwa ky'okukozesa abaana emirimu egivaamu ssente ku myaka emito okubanga kimenya amateeka n'obulamu bwabwe buba mu katyabaga gamba ng'okuyiga emize egitajja mu myaka gyabwe. Omuteeka mu sosaate y'abantu abakulu, abantu abamu batunda ebintu byabwe nga bawemula n'okuwemula nga batalina ebiyimba bye balikoodinga ebitategereka byakuwemula kwe batundira ebintu byabwe. Birimu obulabe bunene nnyo ate era abaana bano baba bataddeko ekkomo kijja kuyambako ku baana bano okuddeeka nga bukyali basobole okubeera nga bettanira n'okukola emirimu gy'awaka. Bagamba nti kino kijja n'omwana ku mulamwa olwo nno obulamu bwe ne bufuuka matankane nga n'okubalaga ssente nga bakyali bato kitataaganya okusoma kwabwe. Olaba abaana bwe basanga nti agenda okukeera ku makya okugenda ku ssomero tuufu nga yakooye n'atuuka leeti n'ebyokusoma n'awulira ng'oba bimukamye ensonga lwaki abaana abamu bavaamu ku ssomero nga tebannabakuva kuva ku ssomero. Nga munoonya kyakulya nga ewaka tewaliwo kirabirirawo nga yaliwo alinamu amaanyi kale atirisiti ayiga okulima mulime enva endiirwa muzitundire ng'ewaka. Abamu ku bazadde be twogeddeko nabo bavumiridde omuze guno nti abaana naddala abawala bayinza okutuusibwako ogw'obuliisamaanyi nga batambula ekiro so nga waliwo n'abalenzi abatandise okwenyigira mu bikolwa eby'obubbi olw'okwagala ssente. Kintu kya bulabe nnyo abaana abo okuzibiza muno obudde bayigiramu emize mingi. Abawala ne babawe batunde kasooli omusajja yiza omwali jangu mudedere ne mmanga omuyi bamukwatirayo. Walona abaana abatunda scrap abalonda scrap n'abalonda obucupa abaana abo ate bo bayiza omuze gw'obubbi ukakutiya mwalondera obucupa mwalondera n'endiyo bakwata esefuli ennamu ne bazikoona ne baziteeka mu scrap. Baabana bagamba nti ekibakoza kino banoonya ssente kuyambako bazadde baabwe okufuna ekyokulya n'okubaweerera. Nonya school fees. Kati wakatunda yame? Nakatundayo garu. Wadde guli gutyo abazadde abamu bakkiriza nti newankubadde si kya buvunaanyizibwa kukozesa baana mirimu nga gino embeera y'obwavu yebasindiikiriza. Obudde bubi kiba kibi ku olw'obudde naye tetusobola kulema basindikayo kubanga olumu tolina kyogenda baliisa ka school fees tokalina ne sabbuuni gwe tukozesa wakaabe sukaali ng'akagenda omwana yeeyo. Kati abakulembeze basiza Kimunga Nkuyege ne balabula abazadde obutaddayo kusindika baana kutunda bintu nti yenna anaakwatibwa kakumujjuutuka.